Inside Story Uganda, real source of political updates. Mu style ya blue kuba wakati wanonze mulaba naye nga bw'oyambadde bw'otoka nkujjukize nabadde ntaganjula ebyafaayo mu 2021 wabuuza President Museveni ekibuuzo wasooka ku Kyekongo n'omala n'omugyayo mangu emisinde n'omuleeta mu Uganda n'omubuuza ku nsonga y'obwavu eddoboozi lyo nange ndiina anti nange nze mulanzi kati yange ebeerani ebeere riso ebeere ate we n'aba message kuba ekoonagana n'eyiyo ekibuuzo kansooke abawuza bakiwulire bwe wali oyogera mu 2021 imagine ng'obuuza President Museveni lwaki obwavu bukutte ejjembe mu Uganda ate n'engeri mechanisms yali aleese nga gwogamba tezijja kukola omukukunavu mu 2021 I represent important voice. Mr. President, I will start with Congo. In the past, we made precise predictions about the events. If President Kabila is adamant response, what is likely to happen? Secondly, I'll bring you back here to Uganda. Mr. President, the biggest challenge of our government today is forward. Even if we go to the referendum now, the issue will not be between the political system. It will be between perpetuating the poverty or having an alternative. And it appears, Mr. President, that the poverty has persisted because of government policy. As we try to create the increase of household incomes, the Ugandans who have been earning money, but who have been abandoned, which government has abandoned to the mass, to the capitalists. For instance, I will give you examples. Most of these Indians who are possessing the buildings, they are thieves. These are not their ways. And what they are doing, they hide the rent. They even demand in the dollars. Today, if you want to tour campus or find them to take witnesses, and this is not because they are new Ugandans who can use it. But they have been forced to abandon the business because of the high rates and we don't see any government. And in fact, when we came to call it us that the government took their home, that they will be having the government take their home, then we have to question. And give you another example. This is generally business. They generally go to markets. They generally go to graduate tax. These people, because they go to banks, borrow money, they get ownership of markets, of graduate tax. They hide the tax because they have to pay the loans, they have to pay the interest, and they have to save money. So the European man is paying a lot of tax. You mean there is a system of tax collectors are the ones who... Generally, for instance, a district that I come from, a rich man can go and tell a district tax, valuation tax. He goes to the bank, gets the money, he gives the district the money, and he employs his own people to collect this tax. So this man is not using his money. He has borrowed the money, he has to pay. He has to pay profits. And eventually what happens is that in the markets, if you go to markets for women, most of the women here are earning the no longer there because the tax, the rate they have to pay these companies is high. And you don't see. Kuvadde omukukunavu ng'ebibuuzo abibuuliza ddala mu 2021 twali tugenda mu referendum era njagala wogenda otandikira nga kati mukama we ali mu Buganda ali Masaka agezaako okutalaaga ayagala okulaga nti yes Buganda nsobola okumweddiza nze principles bbiri mu byobufuzi batugamba where you say dictatorship it means that the people of wisdom and knowledge have been compromised. Kasola ba dictatorship kitegeeza nti abagezi abali mu ggwanga eryo abalivuddeyo okuwabula bamaze nabo okubeera compromised. Ensonga lwaki baali bagenda okusanyawo Sodoma ne Gomora
Katonda ya reducinga abantu muse kale mulete mbasatu abakyali abalongoofu babulamu abo bonna baali bamaze okukola omusajja ayimiridde ennuuwa bamuyita mulalo ate mu bitabo ebimu nagamba ko gundi ambassador gomula ali ku mulembe gwa Ibrahim mu mwafiira mu bitabo by'Abayudaaya ebyo bakugamba tuno omwana wa Nuuwa omu yasigala Nuuwa yali akwatiddwa ekisa kyo Nuuwa mu mataba kuba Nuuwa yali wa mataba eryato nerikuba ejjengo nerikuba eryato n'omwana n'asigala yali aganye okuwulira nendoza mu Bayibuli tekiri muze nsomanye ebitabo by'Abayudaaya kuba mmanyi Oluyudaaya olutonotono naye nze kuva dda ntegeera. That's why I have not amassed wealth, but I've maintained my dignity, trust, public trust, nachi. Tinatunuulira ku kiseera ekyo nga capitalism Museveni gwaleese tayinza kukola. Waye gwe yajja naye. Tiyita capitalism, oyagala okukyawa capitalism ga soma Karl Marx. Karl Marx yakyayibwa nnyo capitalism oba yali amaze omutegeera. Kakati tulina kye tuyita giving face to capitalism. Nti abazungu babeera n'abagagga 10 mu ggwanga nga 5 but is taxed to help these ordinary people. Naye ate abagagga mu Uganda be batagwa musolo. Wachibuuza 2 gumu ne even up to now it is applicable. Kitawanya government ya mukamaawo bwavu bantu baavu kubanga tebakoleddwako. Abaavu tebakoleddwako kubanga bana ba police makers tebakitegeera si generation yaabwe tebabafaanana. Abazungu baleeta isolation policy. Tebuli muddugavu yasomanga nga bamutwala e Nakasero. Twa-isolate him from the population. Kakati Professor Luloyo nabagamba teyali agenda okubeera president wa Uganda. Abazungu bwe baali baguluminga naga mayumba agali mu tax park ye yagazimba nga minister wa Commerce. Naye Lule ekyamukuba 2 agenda Butambala kuba maiden lale nga bwe kyali kyetaagisibwa bwe gye bamuzaala. Obusajja bulukanzo obusiraamu bwaleeta Lule emisinde ne bumukuba amayinja. Teyakyuka mu ddiini. Yava mu busiraamu n'akyuka mu ddiini. Teyaddayo. Abazungu ne bamugamba nti obanga abo wansi bakuleesa emisinde yita abategeevu. Bwe baba kutaasa kati yita mu bategeevu. Lule bwe yakola embaga ewuwe teyabawa na soda tebaalya nkuku. Obwete bw'amala okitegeera n'ayita Lule be yayita bennyini n'abatwala mu bbala obwete bikeemu omuganda mukopi and beer. He knew obwete mu lukiiko lwa legiko yajja mu by-election yabagamba nga mu lukiiko lwa legiko nti ke mulimpa ku power wano ndikuba abaganda nemba malawo bamuwa bati era ne muteesa mu kitabo kyakkiriza ti obwete yatweweriranga otukuba naye ate bwe twalabanga obukyayina ekyoni bwatulinako nga tetuga nti obwete wadde ye yabatega kubawa kubatwala mu alitamiira. Public eyagala ki kugabula. Public eyagala kugabula. Era abasajja b'e Kenya ono Ruto yabajjeewo gundi ruling families z'e Kenya nti Kenya baagigabana naye ng'ojja kusanga mu bakamba nga mulimu omukamba aweerera abaana mulimu abaweera omusolo tuzise tribal kingpins. Nosanga nti mu Bakikuyu bagagga agabula abantu asomesa abaana ayina scholarship ayina ki oyo afuga abantu. Kakati bo bano problem yajjawo kwa myaka gyali 14 nga government ya Museveni kati etandise okunywera abayindi bakomyewo wano naye nga ta savings human capitalism mu human face. Nti president yagamba nti let us open. Policies zonna zaali nnungi ne bazibba yaddira abatamiivu n'abawa okugabula omwenge.
liberalization kyali kitegeeza nti gavumenti yejjeko amakampuni agatagula magoba egaguza abana agatambuza abajja okukola amagoba nga ate n'emisolo basasula. What do people want? They want cheap things. But they failed to solve one problem. Buganda's problem. Nenge bisigadde Obote yali mulungi. And there was no way. Era Obote bwe yamala okuba Bwakabaka yabagamba. When an ancient society is pregnant with a modern society, the only nurse who can deliver that ancient modern society from an ancient society is a gun. Buganda tiri reform ewo. Inakuwa bukubwa. Kati bino kati niyo Obote mutunuulire. Soko mpo Obote oli okuntwale ku mukama wo kyali mukola kati. Bali ne Ben Kiwanuka nga baliwo babiri. Ben Kiwanuka as prime minister n'agamba basangawo reserves nnyingi nnyo mu gavumenti. Bana bagamba gavumenti ya Buganda yayonona sente endayiga n'okugibba ku independence pound emitwalo 37 babinayiza ze babba bagere bagulyewo Buganda yefuze ebitebe ebweru. Buganda yawola Bungereza. Buganda government yawola Bungereza mu Sematalo w'okubiri pound emitwalo 10. Buli pound yali musiiza Uganda 2. Buganda nga yewola. Ndayiga yali sente okamala obukamazi. Aiya zabasajja yanguwa tugende endayiga nyabendayiga endayiga nyabendayiga masaza bagatwala Buganga yizi balitwala nebuyaga balitwala bamuwambuuza nebo opportunity abali basente fe batuyambye ennyo. Kakati Obote yagamba Ben Kiwanuka yagamba tuongeze ebbeeyi y'emmwanyi abantu bazirime mu bungi. Era Ben yayongeza emmwanyi mu maka mangi nga ogende Masaka eyo eriyo babuyita nga bubyese bu pikipiki para mwanyi zabala. Mwanyi zabala. Yes. Kakati Obote n'amugamba mzee yakayinaako nkajjukira. You are talking about reserves that are exhaustible. Let us leave coffee alone. Don't tamper with the farming because it's the only area sector that employs unemployed people, illiterate. Bobo genda kulima mwanyi tewetaaga kipapula oba nti nasoma kino oba kiri olina ttaka olina enkumbi genda olime tuzaanika mu ttaka balina empya eza seminti. Obote n'agamba no reserves zijja kuggwawo tukole abantu beerimire emmwanyi zaabwe nga tuzigula. Ate omuntu wa bulijjo tasobola kutwala mwanyi Bulaaya. Ffe tulina omuyamba. Coffee Marketing Board yani. Yo gavumenti oyo Obote yeeyongezenga bwongeza ki beeyi batunula mu katale kati omulimi n'embeera n'ekonomi y'eggwanga nga bweri bongeza oli omulimi based on the economy asobola okuba ng'afunamu. Don't liberalize, don't modernize agriculture. It's not modernizable. That was Obote. Bo modernizing ogenda kuteekamu ebyokusoma abayivu. Obote yali mukyamu. Only 3% in America be balimi. Farming is subsidized. Leka abalimi beerimire ebintu byabwe ffe tubongeze eki. Bwe tulaba twagala okuzikolako ffe basooke bazituwe tujja kuzikolerako eno mama stowa abaaki. Kakati tu Obote n'abagamba nti abantu baffe balwanidde ki independence kugoba abayindi kusunsula mwanyi obujagaliro namba 8 namba 9. What should we do? We don't have capitalists. Abantu kwe tebasobola kwewola bakompitinga kati n'abaana abasajja abayindi. Obote was a socialist. Obote n'abagamba tuddire amakampuni g'abayindi tukagulemu shares gafulumye ebintu ebiri cheap. Kavula nti gavumenti y'Obote yakwatanga factory y'amadivan n'egigulamu 51% yena asigaza 49. Ne batwalayo BMPs batule ku board eyo twensuwa ebintu biri ku bbeeyi ya wansi engeri gye bagula. But backfired why? Not the idea was bad.
neba nabagenda okulula ku board z'abayindi nga batamivu bali compromise n'abayindi ne bateeka bayala batamivu government egenda bateeka mu sente but the idea privatization nga kitegeeza nti ekkolero lya government eritakyasobola kukola magoba mulitunde muliwe businessman mutakisinge because a modern state put up the infrastructure levy taxes and security yerolo ya government eri modern ebi the government must be far away from the people efugira mu policies modern government babyegabira bazimbire enguudo food and beverages yayina amaduuka wonna ya supermarket yasooka bagitemamu ebitundu ebi toza bagitunda milioni nga 3 omusajja bali bamuyitamba basi naye wali kasiwukira ali politi yaabwe ngenda kule miras eyinaki byonna babitunda ne babyegabira waliwo UTC I mean yateekawo 1975 waliwo peoples Leila ndi ali biyoni newa Uganda empira peya Rwenda wano mu Kampala mwalimu ne kibasi twakiyitanga Kayola nga kiriko n'ekirala ekikisika ekiki basi zava mu UTC ne zibulira mu basi z'Abaganda ne zifuuka ekitagululu omusajja yasembayo okubeera minister wa transport yali Rugunda nga manager wa UTC bamuyita Sonko UTC bagyokya n'emipiira gyamu basi zino engeri gye zaabulaawo awo nga bwe ziva eno zigenda eri ne zifuuka ekitagululu kakati eyo poliisi neekolaki neefiiraawo era president baamulwanyisa dialect operation batuleetanga mataka kuva Denmark ag'obuwunga ne bagateekamu amazzi naye nga amata mwankole bayiwa mayiwa tugajja budaki naye nga tulina agaffe wano mu western era Museveni bamugamba nti yagitunze ennusu 3 what was important niwe yali jagabidde asobola singa UTC bagiwaffe abaawutoda abattakisi kuba mu Uganda omuntu yeekolera ekikye naye takola kyabanne awo opposite tax park ewali ekizimbe kyaponye waliwo ne supermarket waliwo company nga bagiyita Uganda company gye nabagamba nti abazungu baleeta company yeekole ekola amagoba gogiyita Uganda company kyobolaba nti sale ekituufu yaŋŋamba nti bakuli kiva mu General Bakere yali memba wa Uganda company nga yagulira waawo pamba esoja General Bakere munnamagye nga yeegirisiza anti nga bakitegedde economy abazungu bakola economy ne bakola health ne bakola security education sinyo education yo bayirekera baminsani terweteeka ku bintu bingi ogenda ku byabulamu era education ya Uganda ezebunyeebunye nnyo yesinza okubonaabona mu sectors zonna nti weni Obote yagenda mu parliament nabagamba ti abo bonna baddokita Kiseka baddokita lumu tebasomanga kumakerere kufuuka baddokita Obote passed a resolution in the parliament nti ba medical science bonna from now bafuuse ba medical doctors abazungu babatuulako revolutionary methods of Obote tewetaaga kugenda kubisomola edda okukola oli assistant it was the highest kiche kikuluyisa kuba obimanyi naye abazungu tebayinza kuyita doctor goli medical assistant teri mudduka byagenda mu second world war yasooka bwa sergeant major kati nga tikitegeeza siba kubiba mundu naye naawe obeere kulanka omuzungu akubire saluti nkulaba era baali bamaze okusalawo ti Makerere University yo ya medicine Kenya engineering Tanzania social sciences baali bapulaninze okuteeka waawo oluguudo olw'omuttaka okuva Makerere okutuuka e Mulago Tanzania ina abasawo baleeta eno Uganda ina bainginia batwale Kenya specialization lwaki guweteeka nti ennimiro y'omunafu mujjula kalonda kakati bano eyo ye yali government y'Obote politics yamulemu okuhandolinga naye nga ku social benefits z'abantu yali amaze obbafuna eya mukamawo yeesoosowaza ebyobufuzi abantu tebabalowoozaako balina ebintu bibiri one
nti bayagala okusuula Museveni bamubala bubi nti omusajja Kasita mukazi Kasita agamala okuga nti nze Naalongo tuyinza kumugaa nti ajja akola emikolo gy'embeerera Naalongo kakati when somebody tells you ti amwe revolutionary kitegeeza ajja kufuga myaka na myaka ba revolutionalist bo bavaawo tebakolera bisanja Museveni yabaga nti amwe revolutionary fa basumba ebyobufuzi ntukitegeera wakusutulira kaliba revolutionary kasi omuntu agaa nti amwe revolutionary. The role of a revolutionary is to change society from one point to another. Tabeera na bisanja ne bwabanga byakyusa biganya alemerako era ndaba nnyo abagamba when you talk about leadership and politics you must become a politician first to get leadership, but when you get leadership, who are you a revolutionary? Do you remain a politician or a statesman? Kati ye statesman wa harmony tukanye tuogerezeganye era obote ali ebushenyi nga ayogera banaye let there be reconciliation tukiriziganye tuogerezeganye ebyo bibalekere bazina amazina gaabwe tobatawanya oyo bamuyita statesman. A politician bwe mayagala mulekere emirembe gye by winning an election kubanga ine a limited time obufuzi bwa kiseera ine myaka 5 oba myaka 10 avaawo tikati Ruto alina okulwana ennyo. His performance in the first term will make his contract renewed. Kitegeeza ye adduka revolutionary a moving akosi yasire mu myaka 37 era akyateesa n'emmengo. What if he had done it 20 years 30 years ago? He would have built a strong formidable force yali mujje mu buyinza. Revolution taina tawa mwaganya bana mujjawo anti ajja kisanga kuba siwa myaka gino tibobala mu 786 bano bamubalira wonti agenda kubana bagamba when you read bamubala mu 9 wano tasukkawo atanti abakanyehamba kanyehamba bakola constitution mu 9 yagende wa president namugamba nti mu constitution kicho yagala namuga sirina. What we should do is to make a flexible constitution for Uganda. Kanyamba teyategera kigambo flexible. Mateeka okay. Agati Museveni abamugamba nti ekisanja temukisiba Kanyamba yali kisibye because is stubborn. Ne bamukwasa draft. Yaga nti ekitansanyudde mu draft constitution taka teyogera kuki teyogera ku term limits oba bisanja. That's why the constitution of Uganda, the provision on term limits was not entrenched. The provision for age limit was not entrenched. Teyakibalaga. Ye agamba njagala constitution ngeri flexible. Yes. Kanyamba naddayo naga mumanyi afuze emyaka 10 tumwongere 10 agende revolutionary omubalire ebisanja nga revolution omubalire ebisanja ejja mu 9 nga tumusuubira 2 okugenda 2 ne bagenda mu Museveni yakuganti ayina kwata ku bisanja ayina vision mu kimwakola ne vision mu mwaloza anti magezi. A vision is a dream you have today whose fruits will be realized in a period of not less than 20 years. Ekitegeeza Museveni abana ebyanka ebiri ahead. Bwoba obala kino yenga yabaladda 20 years. Nti yagende Tanzania. Banne mu holiday baba kumawo kudde ewaabwe yalaga Mozambique kuyiga mundu. Kakati gwe n'ogamba Museveni ekyamutwala mu nsiko kwaliko babalo bwa kinana. Yategeera nti weva holds a gun in Uganda. Obota akubye obwakabaka n'abujjawo. Why? He holds the power of the gun. Let me look for the gun. Era waliwo mukwano gw'ennyo bamuyita Zubairi Bakali. Zubairi Bakali yali mukwano gwa kojja wange nnyo. Be batandika ebyo ebyababwe ejjera ebyo Museveni bye yabeeranga nabo. Samula yali azadde mwana mulenzi. Namugamba nti kati bw'ogenda kutuma omwana Samula. Naye kojja bwe yafa Zubairi Bakali n'alikyusa n'amuyita Samula. Tibali Mozambique. No. Naye Zubairi Bakali yaŋŋamba which is true or not nti mu 75
1975 Museveni yaweereza abasajja wana abakugu okuva Mozambique ne beetoloola Uganda yonna ne bazirawenga ku Luweero tewasaana olutalo olw'Ekiyeekera 75 agenda yoddi agenda mu kinaana kakati gwe bw'oba obala naye tosobola kubala naye kuba mwe muli mu short term strategies omuntu alina short term strategies takuba Museveni. So revolutionary ndabamu ka attribute kana akalaga nti yerowoozaako yekka tali mu kulowooza ku ggwanga wakifuna politician afuge emyaka gye etaano agende. Revolutionary does not care about his welfare. Revolution does not care about his family welfare. Alowooza ku liberating nsi nti gwe teebereza Museveni nga yawukana ne mukazi we Makindi. If you don't Uganda, they kill you here. Now you have the possibility of making another family. Tewaliwo mobile phones. Era Museveni agende Sweden ng'ameze ebirevu ng'abaana be bamudduka. Nze babonyaabonyeza family yange ne bagibonyaabonye emyaka 10 olaba nkyukako. Revolutionary akyuka. 10 years of bitterness, of fighting, until now buli omu aga nti Lane Franka tumwebaze yabagaye nti abango omusajja mumuwe ssente ne mumunaakola muti tugende wa president amuwe ssente ze mugaze yakwata sajja ajja kutumalawo ate kati ali formidable nnyo ku muhoozi. Franka tumwebaze namujje ku list benwana nabo anti ayagala bampe Mwenda yasooka nti mumuwe Mwenda ye mwatereza ensonga muli ate twali twogeddeko muli tetemwogerangako naye kasi ayogera n'aga nti mumuwe mu sentizi tumubonyabonyeza ekimala strategy yaliaga bwe tumujoga ajja kudda nze sikomawo. So revolutionary ono ali mu Buganda otugambye nti Buganda is non-reformable tekyusibwa. I wrote a book ekibabonyabonya kiri kimu bakyusa they are failed to confront the problems. Museveni bakola nabo beyambisa painkillers kuba babbira mu ssente. I wrote a book about 15 years ago nembalaga psychology y'Abaganda. How were we brought up? Omuganda akugamba obwavu mpologoma mbotwerwanako obwavu lwoya lwa munyindo omuko omwavu amera amayembe nti nazaala bwe musinkana asooka okulaba munne yayingira enseko naye ate ffe abalina zibenzi banazaala baffe tutambula nabo n'obuko benzi temuli buko leka naawe mu benzi temuli buko benzi nga mulumami mubeera mu buti obuko nazaala atuula emabega n'ogivulumula obuko bubeera mu bwavu bubeera ku ntere nno ne yajja agenda kubanga nedda benzi ebeeramu etya obuko benzi mulimu obuko. So tewali Muganda we bamugambira nti nga bakuwadde ize swago obwavu mpologoma bwetwera nkokola ki chakulia. Did you see the government pumping money in Buganda? Bino nganda byayogera Museveni bamugulidde amasuuti gage ga president yenna aliddako State House mwaji wakanya Amini yagula presidential jet irukutifa teriwo ekintu kya government ekintu amasuuti agalwa mukoko navo president gayambala kati mbuga president addako kijja kubeerawo. It's only because you don't expect to be president. The president wa Uganda kakati kankobuuza walabye ko nga nganda wakanya increasing allowances in parliament. Let us translate. Buli mbaka wa parliament ayingira mu parliament bamwa milioni 3 zagula mmotoka. Ezo zazifuna takasabaga nti awangudde zibasookera ko kufuna. Era bakireta mu America okwambaza president bafuna president omutunzi w'ekyalaani ngayagala kwetungira ngoyeze nibaga no ekitibwa kyoliko kati nedda katukuwulire leadership emerges at the surplus level teri nsi yava eri mu kabaka. Once you have leadership emerges at the surplus level mumala kugaggawala kabaka tabeera mbaavu bamujjako. Lwaki obwakabaka bwa Saudi Arabia bwatandika ku 1933 after the discovery of oil tebaagala butwala bugaba bagagga
nebo labo musajja atandise okubuuza nti sabuni mulye aba yavuwadde omunyo gwa wano nga gwangu okugwa yavuwadde muyiwe yes kakati nganda byayogera ensi bwe mala okugwa eddalu society egwa eddalu kati society bwe egwa eddalu muyina okubeera mu baddokita beebutabika ababeera n'abalalu tinganda bwe yayogera bya kiralu naye oyina okutegeera eddalu lye n'olyanukula ng'abeebutabika era walabye nganda byayogera n'omusajja ono mukuziika bwe yabadde andi mwegendeza ebintu ebyo weno yes when you see a society egudde eddalu mubeera mu sharp contradictions ti abazize minisita ewaabwe babadde bakungubaga naye walabye eyamutta enjogera gye bamwogereddemu sajja agambye society Museveni abantu bayala ate banyiivu ye yamugambye tuli banyiivu teyakonda eminze naye abantu banyiivu yes era najjukidde bw'osoma akatabo Julius Caesar Shakespeare ke yawandiika bwe batta Julius Caesar bwe batta Caesar Emperor Caesar mutabani we Antony yajja mu kuziika naga nti I have come to bury Caesar not praise him because the evils that men do live after them. The body is often interred with their bones. Size kuwana Caesar size kungubagira Caesar omusajja kye yakoze teyakonda eminze sajja yaga nti Museveni laba entebe zaatuulamu laba entebe obutebe laba kino kati yense begudde eddalu ne eddalu eri ani abali kuba revolution laba teyajja kulirwanyisa eddalu nti lino madness it is a psychological effect era bw'osoma gundi psychology bakugamba when you see in your country the entertainment industry booming in your country people are going through economic hardships nti ne bakomediani balya sente omuntu aga nti why kangende ensekeko nerabire ku nnaku once you see the internet buli omuyimbi akikuba dangerous is a very dangerous signal kubasoma psychology dangerous the construction industry will be booming but not the entertainment industry ate si bakongo baawano lwibo aligamye nti baagala kulaba bakongo nedda omuyimbi gwejje ebweru agwa bawana abayimba mu nnimi ze bategeera katugende tusekeko nti oyo Seeguya bamuhayalinga ne kumbaga nali kumbaga n'enfuluma his excellence is coming his excellence kuchi aiwo kutawi nze sinabeera kubeera affected by the psychology gundi edde mu byakatembe ebyo sijirimu sinatuuka ku eyo level entwala kulaba comedian kakale kankobole comedian nayanjula ewuwo abantu bakuŋŋaana naye nze wange mukuba kibooko nti ani awasirira mwala wa Mirundi mbu omulimo gwe kikimbu yeekonga okwekonga ng'enkima ojja wange owaseeye mboko tetokota sikuba ekidala ku ttaka ne senga amwanjula ne mukubirawo naye atajjukira muwala ogwo aba asiimye nedda tewali kwekonga sijja kuzaala bazzukala aba asiimye abage taata ali nkugambye nti psychologically omuzaale nti eyensi egudde eddalu eyensi eba emaze okugwa eddalu nti kati otunulya mu Kampala bagijjanjaba batya otunulya mu Kampala agenda ku Uganda nga basse kanso baggala amaduuka g'abantu lack of license naye you have a prominent lawyer legal company erimu abadde ne close ne Museveni naye omulamuzi eyagamba nti eno bank ekolera mu Uganda nga terina license baamugoba naye nga the following day they are terrorizing Ugandans okukola nga tebalina license eyensi eba egudde eddalu muli mu nsi egudde eddalu ate ne jeno yagambye nti bano abagambye mbu osimanya courses ezimu mbu mbu ebigambo ebimbu oba choice of word yakoze kigambo choice of words takitegeera somebody tojjukira gwe Abudulu ensinga egendera Abudulu bwe yajja n'atabula kabaka you are my three wise men I've given you a lot of privileges answer my questions or get out of my country Abudulu yabatabula there is a group of people that want to create an impression that the future is very challenging with the only capable people to control this generation. Namumuti. Robots will be looking after babies. Mabata ina masanyalazi. You will not hire a lawyer.
a robot will go and then appear before another robot. Oba judge against the robot. They are looking at the technological advancements. Ante ekyo nakisoma 10 years ago. Engeri sijeta bagezi. Bagita futuristic studies. Nagisoma 10 years ago. Yense genda kubeera etya gye bujja. Have you planned for it? Joseph mu Bible ya interpreting Pharaoh ebiroto. What did they do? Bali mani batereke mmere. Yagamba mmere mutagogitereka. The futuristic studies. Robert Sagwe, mucho studies ayini y'oluguudo lwegali omukka. If it can take you a week nga temwinaona measures means of disaster preparedness. Netwasobola kutereeza luguudo lw'Ekatonga. Temwinaawo. Naye nga Abatanzania bwe baakuba oluguudo Amini bwe yakuba Kagera bafuna artificial tanka yennyini ey'amagye. What if you were invaded? If Tanzania invaded us, nekuba lutindo lwafu. How long did the Russian take nga Ukraine yakubya lutindo lwayo? Means of disaster idleness. Ebya Uganda biri opposite. Era nkuze wali mukukunavu. Revolutionary. Yego tubisako. Anti-aina ba revolutionaries. Is a revolutionary without revolutionaries. Nekyo kubiri banne bamulya. You don't need to pump money in society. Create a market. Okay. We have a revolutionary without revolutionaries. Yes. You have politics without politicians. Ense gweddalu. Kati ensi ya gweddalu. Agenda ku Uganda tujje waawo. Ense ne yeddalu. Tugikolera kyo kubanga. Kenya yakafuna ekibuga city ekyokubiri. Nekwe nodira city mu Uganda city kitegeeza n'ekitundu omuli ebitooke nti Masaka city ekwata ne Kalungu. Define what you call a city. Nebo kibali bagala kimu ti city ina sente ezijiweebwa n'ebizimbe byabwe ebiriyo. Buli kibuga kibafuula city bayinamu ebizimbe byabwe. Nti Masaka, Gulu, Lira, nti Jinjam, ale. Waliwo definition. Definition eriwe kugamba nti bali bantu emitwale 5 banakiikirwanga ki omuntu omu parliament waliwo ne gundi waliwo nombaka parliament ayine gombolola 2 ne baweza 5 India of 1.5 billion people enabe mu pezi rukaga. China ayina 1.6 billion people enabe mu pezi 10,000 ate batula omulundi gumu mu mwaka. So tutula buli wiki balino tula. Abantu milioni 4 oyina babaka ba parliament bameka. 5 Bajja kuga nti this is the what dividend. Set of people fighting accommodate them baliye at the expense of the population. When you pamper generals, the sergeants overthrow the government. When you pamper the politicians, you are risking a hideous revolution. Lecho vola banti nsibwe gweddalu. Abalalu babulirwa nnyo. So revolution ya Uganda kati eri mukulabikira mukulaluka. Kwa abantu. Ate oyina okuba ensibwe gweddalu. Oyina okufunamu abategeera abalalu n'okubaanukula. Kati olaba ku mukolo kuziika Mandela. Nti omusajja wa sayini gundi. Sign language. Abalalu era banne be bamutegeera. Nti ategeezezza kino. Tokitegeera nti wa sign language abategeevu sibe bamutegeera banne kati oyina kufuna balalu ensibwe gweddalu ofuna bategeera balalu ensejja kutuuka ku level nga pasa abulya mu church muyingiremu eyeyambudde ali obwene nedda naye mukukuna teka kubeera prophet of doom kumufulumya wabeera wabaga mumuleke bwatyo kasasinza Katonda tikakati mmwe mwabadde temunayisa Museveni tannasayininga nateeka lyaki lyabisiya bali bakozeyo ate kakati bimala kwinizi ebiyamba abasajja kakati mmwe mulina okuddayo etteeka mulikyuse nti ate anaaleeta bimala kwini ye mugenda mukola mutya kakati kyankubuuli ng'otidde opikamu oteka masanyalaze ng'okyajinga kati etteeka lirina kuddayo ate temumanyi tinebe bimala kwini ebiyise wano ebingi birira okubanga byajjiramu dda biri bye bapika
ensi egudde eddalu ensi egudde eddalu ensi bwegudde eddalu mulina ate okutendeka abantu abamanyi eddalu abogerera mu balalu bali n'abategeevu kale kakati njagala tusome ku NUP dakiika zisigadde 3 NUP anti yeyefuga Masaka City NUP neggulu naye Bobi Wine anaasigaza ekintu neggulu batutte fayiro 2 lwe wasemba wano waŋŋamba waliwo endala ze batutte ne babayo obukadde 10 bazitwala nga bazibba bubbi oba NUP yeziwaayo olw'essente. Bobi Wine yaddira akabinja ke n'ajja akakozesa n'abazungu nti muhoozi oluva mu magye bamuteekeko indictment ya ICC kati yafuna sente nyingi abantu abamu babajja wano bali mawanga malala abajjako n'ebinkumu n'abajjako ki n'abajjako kati abalabe ba muhoozi bo ne basala amagezi ne bagaffe katubibbe tubikozese kakati bano Bobi Wine nakugambye nti nze mbambalaba Muwanga Kivumbi yabaddeyo Mpuuga yabaddeyo naye bo bagambye effe Bobi Wine twamwesonyiwadde sibawaayiriza ne bagamba nkugaye tebaliiwo boogere ng'entambi zifuluma ate nze nkulimba esikulimba ne Bobi Wine era ebyama baabijjeeyo ate babibba ku Bobi Wine babikozesa saani ate Bobi Wine yawonye. Let me tell you people mu nsi oyina ekintu kyokola nekidetermininga your future oba nekitta your future mu byobufuzi tukiyita decision making. When I was studying a political science neewunya okulaba nti decision making is a whole chapter kubanga gwalirowoozezza nti decision nayo yeetaaga okusoma. Yes, decision making. Amini yalumba Kagera Tanzania nane kisinga Kagera ye district yabiri mu Siyadi Bali yamugamba nti ekyo kikututte kati waligambye nti wabasala okuokoze okututte. Yes, all African countries will fear to change borders tewamanya ja kukyusa ensi owedde Siyadi Bali yamugamba nti owedde bana abagula ba Kenyanis tumalayini muhozi bamufuule an international comedian muhozi yali ayogedde nabo Museveni yagamba mugende mwetonde yagana. This is beyond mbonyabonyeza family yange is beyond waliwo ekintu kyokola nekikyusa life yo fundamentally nga tewakyali akkiziganya naawe today ku Bobi Wine andika kyenkubulira ti Bobi Wine bwalowooza oba abo abalowooza tinga muhoza okubavuganya nga ze mujja mumalayininga mumujje wano mutwale Hege kuba bya bulimba naye mukikoleko mulabe it will backfire kuba kati muhozi ayina support si yeetaaga okukolako omuwagizi wajja kuba tulisasi mobu ijja kuba amayumbago. Queen yagamba Diana nti mwana wange ngoyiseewo obwakabaka nabwo amulimu ababwagala besifuga nga sibamanyi nofumbira mutani wa Alifayeti omuwalabu gwe twamadda wano citizenship nti abaana ba balibeera bakabaka ba Bungereza balina muganda waabwe omuwalabu omusiraamu nga be bakulya Anglikani church era naga nti I'm going to surprise you ndi lubuto benzi mu yafiira yagwaka akatale bay eyo benzi mu yafiira ngebula mita 6 etomere ekintu ezino gane bag zijja nezikubika zali zafadda walabe gwa akatale batigira bagikwatamu. She went beyond. Raila Odinga yinzo butafuka ku Kenya. Why? Kukwata bandiko yewa fitina. Tikankwate Ruto ne Raila ne gundi ne Uhuru mbatwale Hege mvuganye nzeka era tibali kamuwadde. Ended up losing. There is an extent to which you do something expecting to get better results nekikutira ddala. That's what Museveni has avoided. Tayina kintu ekintu ekyali sobola okutwala Museveni kyali kufa kwa Kayiira. But people bategeera Kayiira Museveni yamusanga wano ng'ali mu ministry eyookera olutwa n'aba accommodatinga bonna bo baasalawo kumusasula bubi ne baagala ate bamuwambe naye babasiba mu kkomera naye ne bavaayo. Kayiira yali amaze okuva mu kkomera naye Kayiira kutabaala Banyarwanda
Abanyarwanda badde waabwe, abanyarwanda balagewa. Bali balagawa. Waliwo ekintu kyoyimbirira ennyo UBA reformer. Nabaga nti abo bagonde ba bloggers, if you want to survive, be neutral. Mumawulire, be neutral, be objective. Be a lizard. When I criticize you, I criticize the point. Not maligning you. Okay. I don't malign people. Akati walabyo yo muvuka yagambye, omuvuka muyita mutya? Eyafa. Gwebatta. Ichuli. Gwebatta. Jajja Ichuli. Twamulabyo yo muvuka yavuddeyo. Sembya yoyo tuva. Mukatambi. Naga njagala sente zanga bank hiring. I believe him 50% as an intelligence officer. Why? He's not saying mumpe sente njogere. We would be a conman. Dismissed. Naye ate abakubeera mu America bali mukutte. America bayina cameras ezidiginga deep. Esobola okulaba. Kino bali kimujjeeko. Kamera weziri ezikujjako ekikyo yambadde n'ovaayo. Wano teziriiwo. Obo bazinanga tebaagala zikoze. Bifu. Gwe kakati kankubuuze. Ensi bw'egwa eddalu. Ate ebitaala nga bikola wa traffic akimaki. Ebitaala bijjawo wa traffic. Naye bombi bakola. Kuba ensi yagwa eddalu. Ono nankumbi abadde ayimbirira ebipapula aliira ku nsiko. Ebipapula bibadde byabwe. Poliisi yagwa eddalu oyinza otyo gigamba. Ekuwayirize n'okuwayiriza. Emmotoka etakola emaze emyezi 6 nga eyina ebipapula 4. Nze olunaku lumu baali bamanyi nti nze ntabula kirasi. Kakati nga waliwo omuvubuka ye yakola dalisiti yaffe. Ab'omutawana twali babiri n'omulala bamuyita Kiggundu yagenda mbuyeekera n'afa. Ate mwenna mwali bankima. Kakati era nga waga tuli ba Luganda. Kakati nze nali maze wiiki 2 nga ndi mulwadde ndi waka. Kiggundu nga bamugoba school fees. Ne bwe basoma listi yaboogera mu kibiina nga ffembi mwesuli.